Rose Nandago omutuuze w'ekitambuze Kanyanya mu Kawempe yafuna ezzadde ly'omwana omuwala emyezi 9 emabega. Ono yazaala bulungi era n'asiibulwa mu ddwaliro gye yali nga bamaze okukakasa nti omwana taliiko kamogo. Omwana ono ng'awezezza omwezi gumu yatandika okufuna embeera etaali ntuufu ne balowooza nti enaatereera. Kati bwe yaweza omwezi ne tulaba nga yero ne tugamba abamwanikeko mu kasana ke kamuli aka bulijjo. Omwana nga tugenda mu maaso muteeka mu musana namumwanikeko ku makya n'olweggulo. Embeera bwe yatabuka ne beesitula okugenda mu ddwaliro okumwekebejja. Nga omwezi gumu kitundu nga akamwa ka yero n'amaaso gatandise okukyuka gali mu yero. Era olwatuuka ekkomamboga natugamba katulongereyo paka Kawempe. Nga beeyongeddeyo mu ddwaliro e Kawempe nayo bamusindika e Mulago kuba baali tebamusobola. N'omusulo nga gwa yero ne pupu nga afuuse era naye. Bwe twatuuka e Mulago ne bamuwa ekitanda era olwamalawo ndowooza nga wiiki emu ne batugamba nti beetaaga okumwana okutwalako mu sikaani. E Mulago baatandika okumujjanjaba kyokka obulwadde ne bugaana kwe kuddamu okumukebera ne bakizuula nti ekibumba kirwadde. Olwa myezi 2 giweze tujja mulongoosa naye katumuwe eddagala erinaasobola okumujjanja wakati nga ye bebi ono alina akantu akatambuza emmere munda mu lubuto bakayita ka bioduct akake kaazibikira kati ebintu ebyanda biyitamu tebisobola okuba nti keko kaaziba. Jjajja w'omwana ono agamba abasawo baamutegeeza ng'eddagala muwala we lye yali amira ebiseera ebyo lye lyavaako akabasa. Dokita omu yatugamba nti maama w'omwana oyo bwe yafuna olubuto yali alina eddagala lye lyamira ery'omutwe yalwawo okulivaako ate ng'afunye olubuto. Obulwadde bw'ekibumba baabategeeza nga bwe busobola okujjanjabibwa wabula mu ggwanga lya Buyindi. Kati dokita nga akola yatugamba nti kati nga famire njagala njogereko nammwe famire nga twekuŋŋanya bulungi nnyo nga tujja mu ddwaliro Mulago nga atugamba nti kati banaye kyemumanyi omwana ono ekibumba kirwalidde ddala. Tugenda kubasiibula muddeyo ewaka tugenda kubawa eddagala naye si lyeriwonya likakanya pain naye bomba musobodde okufuna millions 2 omutwale India basobola okumukolako transplant. Wabula olw'okulwawo ng'omwana tajjanjabibwa baabategeeza ng'ekibumba kyonna bwe kirina okuggyibwamu bamuteekemu ekirala. Kuba luli mu kusooka ali balyoga so far singa bakikola amangu tusobola okusalako ku kya bebi tusalako ne ku kya mami kuba ekibumba kyo basabaga ye organ mu ekula. Kati bano basaba obuyambi obuli eyo mu bukadde bwa kuno 2 omwana ono okutwalibwa mu ggwanga lya Buyindi. Buli lukya buli kaseera ekibumba kyeyongera okulwala kati bwe twali ku kitanda ate bagakebera ku kibumba ate nga kiriko ate akantu akazimba akakimezeeko kwega buli kaseera wabeerawo ekintu ekirala ekijja ku kibumba kale tusula bubi ne bebi waffe oyo. Okujjako ng'omwana ono akyusiddwa ekibumba kizibu okusigaza obulamu bwe n'olwekyo omuzadde yenna ng'oli eyo ng'omanye obulumi bw'omwana osabibwa okudduukirira Namukisa asobole okusigaza obulamu bwe. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.